Awedde newsroom, where untold story is revealed. Tetujja kwogera byama byaffe mu Nuupu ne tuli basanyufu nnyo seneni okujja ne kavalinga zino stories zetubaddeko. Tulinamu ebyama bingi nnyo tujja byogera. Tetujja kubanga bambega ba Museveni atuuka ku mukolo. Electoral Commission yaffe amagye gaffe emundu ffe tuzirina esente ffe tuzirina nga down simanyi ove from nowhere nti otwala buyinza otye tusobola. Oyo mufere mubbi muyaye jobless. Gugwa iseewo Gugwa nabalagamba kukomawa twalagana na mwenkomewa. Oyo musajja hayatu munafiki. Kyekyo kitegeeza munaafuusi. No tubikoye Gaddafi yalina emmundu, Sudani yalina emmundu, Libya yalina emmundu, tulabera ku ekyo. Ani atalina mmundu? Talina na factors mufuula Sheikh. Mbadde naye ebbanga lyonna kyankanze. Lwaki? Ekisooka mbadde nkisuubira Walukaga aludde nga gavumenti yamunyoonya dde obwedda. Gavumenti eyise Walukaga okumugula, Walukaga n'agaana. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Olunaku olwaleero era lwakedde nga n'endala bwe ziteranga okukya newankubadde ng'ebibaddewo bingi naye njagala osooka okubeetondera akabanga kemmaze nga temundaba era nga tetuli ffenna. Manyi nkwetere nnyo okugamba nti ekyalemesa Wannyendo okweggala by'ebizibu by'ensi eno naffe bitulemesa okuba nga tusobola okubeerawo mu buli kadde okuweereza. Bingi bitambudde nga muŋŋamba ensonga nga zino lwaki toleeta mukulu Isma Lubega n'abanga azoogerako. Wepo leero tweguddeko atasobola okuba nga atemera ensonga wabula kyannaku eno gye tuli maziga meereere abamu abali abawagizi b'omubaka Mathias Bulumba Walukaga. Kooti ensukkulumu munnange musajjawo yagambye nti akakiiko k'ebyokulonda kye kaakola ekyokuwandulula tekaakola nsobi wadde tolina biwandiiko. Netugamba Mukama Katonda ate owandiika otya omuntu atalina biwandiiko tuuka omuwanduukulula. Ffe mulala ne bagamba buli kimu mu gavumenti eno ya NRM kisoboka. Hofoke bwe kiba kisoboka njaleeta Isma atunnyonnyole. Munange wiikendi eno tetugiyise bulungi. Sheikh Gugwa yavaayo n'ayogera ebigambo bingi. Naye si Sheikh. Era mujja ku kitiibwa kye. Nsaba bannayuganda mwenna n'abamawulire mwenna oyo tabeerangako Sheikh. Tabeerangako Sheikh. Gugwa? Era tujja bavunaana abamuyita Sheikh. Tabeerangako Sheikh. Ekirungi twemanyi amanyi face ku face. Tabeerangako Sheikh. Era talina bisaanyizo bimufuula Sheikh. Kati mu Buyisiraamu Gugwa tumuyite tutya? Omuyita Gugwa full stop. Ne tabeerangako Sheikh. Era nkubira abamanyi bonna n'abatuula ku bukiiko bw'abamasheehe oyo tabeerangako Sheikh. Talina bisaanyizo. Tebalonda bulunzi nti ofuluma eri gwe ne wiyita Sheikh. Abo bafere nga bw'owulira kano akennansana nga bw'owuyita Sheikh omala bisomerera olina emitendera gy'oyitamu ne batukutikkira. Biwanvu nnyo toveri n'obyesoka bwesosi. Oyo musajja hayatu munafiki. Kyekyo kitegeeza munaafuusi. Yabeerako ekibuli ng'abegera gavumenti omulangira n'amugoba. Olidde ekibuli mulangira amala mugoba. Oyo musajja twabeeranga naye mu itoda. N'akyankalanya ssente zaffe
Mwitoda takomye ku ekyo akoze ekibiina ekitwala abantu e Mecca yakuŋŋanya abantu 305 n'abanyaga ssente tebakola hijja. Oyo mufere mubbi, kifere kibbi kijjeeko mufere mubbi yabba abantu ssente olwamala okubba abantu ssente ne yeesogga movement. Kyova olaba nti movement efuuse ekikolobero, efuuse ekyenyinyalwa, efuuse kikangabaana, yamala kubba ssente z'abantu wayisewo emyaka 5 n'atabatwala Makka abantu 305. Abantu 305 yabakuŋŋaanya nti abatwala Makka n'abajjako ssente, era abantu kolwo tebakola hijja abayita mu ofiisi ye. Ne kaakati oyo musajja tasasulanga ssente. Tugenda tandikirawo. Oyo mufere mubbi muyaaye jobless. Nkikuddiremu mufere mubbi muyaaye jobless, talina na mulimu. Bamuwako obwambasada obutaliiyo, sema bamukasuka eri ate ne bagabayo omulala. Ekyo ekisajja kibi nnyo. Kyagambako nti n'emmotoka ya Mwami Museveni evaamu akawoowo ng'ak'omujjana. Ekyo ekisajja ky'olaba kiryawo kifere kijobulesi kiwedde emirimu. Mukulu Isma, sooka obuuze ku batulaba tweyongereyo. Bannange abatulaba mwebale kutulaba, mwebale kutuwuliriza, ate mwebale kutulaikinga. Olidde lwakuba ntandikidde ku kifere ekyo naye tekibeerangako Sheikh, kubanga twemanyi face ku face, amanyi ebinkwatako nange mumanyi ebimukwatako. Gwe ne Gugwa mwemanyi face ku face. Face ku face. Era byoyogera byonna bituufu tekuliiko bulimba. Gugwa bw'aba ampa alowooza nti antwale mu kkooti. Gugwa ng'akututte mu kkooti omwo. Byonna mbiwaayo nga bwe mbyogedde ku mukutu. Nti omulangira Nakibinge yamugoba Lwankwe ng'abega ebyama by'ekibuli abitwala ekibuli abitwala ku Supreme. Twabeerako mu Itoda nze amwe taxi driver. Taxi driver. Mbadde nvuga, nasooka kuvuga ku Mengo, ne nvuga Kajjansi stage n'Entebbe. Amwe senior, amwe an expert driver. Yatubbako ku ssente mu Itoda. Oyo gwolaba yatussa obwavu. Takomye ku ekyo. Akoze ekibiina ekitwala abantu e Mecca ne Madina. Abanyaze ssente. Bw'amala okubanyaga nga bamubanja n'atandika okuwana Mwami Museveni. Ogwo gufere gujobulesi. Era bw'aba ayagala nja munyonyeza omulimu, ajje muwa omulimu. Mu kesisi bawandiika baagala abantu abeera enguudo. Ajjayera enguudo. Kuba talina mulimu. Totally jobless. Totally jobless. Atabeerangako na Sheikh. Obwo obwa Sheikh tubusomerera kumpi emyaka 15 ng'osomera bwa Sheikh. Teba bwesoka bwesosi ng'ekyo ekisajja. Obwasaka kintu kikulu nnyo. Kikulu nnyo mu Busiraamu. Ekitasaana zajjirwa na. Obusomera n'ova mu P1 n'ogenda mu secondary n'ogenda ku university ey'Obusiraamu ng'osoma bwa Sheikh. Wangi taata. Temubuyita bwa layisi, kigambo kya bbeeyi nnyo mu Busiraamu. Obusoma mu Busiraamu from P1 n'otuula ebizo bya P7 n'otuula ebya senior 4 n'otuula eby'omukaaga n'ogenda mu university z'Obusiraamu, Islamic University. Ng'olwosoma kyekyo. Osoma bwa Sheikh. Wangi taata. Tofuuka kifere ng'ekyo nti iwe Sheikh. Talina na factors mufuula Sheikh. Mbadde naye ebbanga lyonna. Amaze naye ebbanga ki? Ebbanga ddene kugenda beerako naye mu Itoda. Nga nvuga taxi nga muyambi wa Katongole wa Sheikh Katongole ng'abeera mu ofiisi mwatuula. Era yabulankanya nnyo ssente za Itoda. Oyo omusajja ne bwafa byalisanga mu kabuli. Mu Busemu tetuzika gwe babanja. Asula ne bugoba myezi 3 except nga tumusonyiye oba nga tuzisonze.
ate muli betefutefu osonda sente zino ng'anya asonda omubbi oyo ffe twamugambo zirya ffe twamugambo zirya abatulaba tuli ku Beyond the Newsroom bwe bali kubeeranga mutugoberera yenzadde niyo abatuusaako ensonga zisimansonga njagala okubeebaza most especially mu abasubscribing edda ku bukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abatulanga gwe munooni gwammwe ogusoose njagala okusaba nti sooka osubscribing ku bukutu guno tusobole okuba nga ensonga zonna tuzitambuliza ddala maliraadi sana ate abali ku the next exclusive nayo njagala okubeera nga mbeebazira mweyongera okwagala omukutu ogwo kubanga tubayo n'emboozi empanvu ddala ezirimu ebyokuyiga bingi nina omuvubuka gwe nkuleetedde olunaku olwaleero ku mukutu ogwo nga bamusibeeruzira nga n'emyaka 16 nga yeetaba mu kubba ssente mu banka ng'akozesa software oba tekinologiya owa kompyuta omulenzi ono yamala emyaka 6 mu kkomereruzira yavuddeyo olunaku olw'eggulu era tusobodde okuba nga tumufuna ne twogerako naye n'atubuulira emboozi ye so nkikuteereddeyo ku the next exclusive ojja yitayo olaba abaana abato abeegumbulidde omuze gw'okukozesa tekinologi okukola ebintu ebyenjawulo olunaku olwaleero nina omukulu Isma ono taata olunaku olwaleero kati kuwakoonye dda ku nsonga za Gugwa tuzimalirize ddala nga tetunagenda kuza Mathias Walukaga omukulu oyo yavaayo n'ategeeza recently wano eno ku Lwokutaano n'atugamba oyimirira otyawo bwe naawe n'ogamba mbu oli musiraamu ategeera n'otandika okuyita Kyagulanyi pulezidenti ti pulezidenti oli atabeerangako yadde pulezidenti w'ekiku atabeerangako yadde pulezidenti wa Negina gw'omuyita otya pulezidenti kati ekyo ekisiru ekigwagwa kijobulesi kigugwa ekisiru ekigwagwa kijobulesi kigugwa ye tafunanga na mulimu Kyagulanyi alina ebyobugagga ebimu tutya n'obyogera gavumenti eyinza obbiwowa ne Kyagulanyi mugagga alina ebyobugagga biyitirivu era Kyagulanyi ebyobugagga bwe n'omuzukulu we agenda bbirya naye ekyo kigugwa ambulira omulimu gwakola mu kesisi nawulidde balobinga emirimu baagala baswipa babaagala essaawa 12 ku nguudo banyuka ssaawa 3 babwasingika 6 padde nze nja mulobingira omulimu agenda era enguudo mu kibuga talina mulimu gwakola is a jobless gwe twogerako simanyi oba mutegeera bulungi Gugwa tabeerangako sheehe nze mbadde w'ekibuli Eva era ne kakati nkyali w'ekibuli nzikiriza mu bukulembeze bw'ekibuli obw'omulangira jjajja w'obusiraamu ne kakati nkyali w'ekibuli era abasajja balengera mulangira akigoba bw'akigoba ne kijja owa mubajje bwe kijja owa mubajje ne kikola ekibiina ekitwala abantu e Makka ne kinyaga abantu 305 tebakola na hijja kati omufere bwatyo yayogera mu bantu akola mulimu ki musajja nfanfe wa President Museveni kijobulesi tekirina mulimu kyovula bakima n'omulimu bakisuubizako bwa deputy ambassador Saudi Arabia ng'ate baagabayo omulala kiri awo kyoze emmotoka ya mwami Museveni oba kyagala nnyo okukola kijobulesi kiwedde emirimu Gugwa is a jobless awedde emirimu amanyi face ku face nange mumanyi Isma twogera ku Gugwa mumanyi mulabidde ebbanga n'ebbanga lye mulabiddemu mufere omuntu atalina mulimu kyoyagala okugamba nti Sheikh Gugwa talina moral naganye nja kuva mu pulogulaamu yo Gugwa talina moral nagambye si sheehe nakunyonyodde ekigambo sheehe ova mu piwanu ng'osoma n'ogenda mu senior 4 n'ogenda ku HSC n'ogenda Makerere emyaka 3 obwa sheehe oba shekati nga bw'osoma Makerere n'obwa sheehe tobutikkira kale ow'ekitiibwa Gugwa si wa kitiibwa naawe ojja kunyiiza ab'ekitiibwa mbamanyi mwami Gugwa n'omwami tekimusana muyite Gugwa ndi muto nnyo okumuyisaamu Gugwa kale Gugwa talina moral authority esobola kugamba nti gwoyinza otya okuyimirira tannatuuka kwogera ku Kyagulanyi ye omulimu gwokka gumubuze wano mu Uganda teri muntu asinze gaggawaza bannayuganda nga Kyagulanyi abamuvuma babasasula n'abamuwagira babasasula Kyagulanyi mugagga nnyo waliwo ne pologulaamu bagiyita vuma owangule
evuma wangulu bebe kibebe kulu bakisasula okuvuma Kyagulanyi ebisiru byonna nalabyewo kino Kiraama simayo bakiyita Kiraama ono omusiraamu munno ekisiraamu siraamu olaba kyafiirudde taata waakyo ne beeyazika n'ow'okuziika oli mu mbeera eyo ng'owagira mwami Museveni nakyebyo ekyo Kiraama n'obusiru bwakyo wulidde kale njagala nnyo omuntu wagira mwami Museveni ng'olinganga Hamu ng'olinganga Seba olinganga Dweke Lubega nena tulinde Kiraama nenga kino ekisajja bulijjo kyavubwa ekiti ewaka wajjudde ensiko tesobola nakuddeyo okulima waabwe waakyo kiri awo kyasama taata waakyo yafudde sukaali tekirina na bujjanjabi kiri kwasamira ku Kyagulanyi bali tukoye ebisiru tukoye ebinjirinjiri tukoye ebikekenke nekyo ekisinza okutabula ku nsonga ezo saagala muntu amanyira Kyagulanyi mugagga mu bagagga Kyagulanyi alina ebiwayi bibiri gwe buli wavuma Kyagulanyi waliwo abasasulwa bali ku payroll ate n'abawagira Kyagulanyi mulimu bamwoyo gwa ggwanga be baliwo abo bamwoyo gwa ggwanga nti owagidde nnyo Kyagulanyi kankugulireyo data wa mitwalo 3 bawero wishers kati olenza okutya no n'agamba mwebale kola batadeddekawo ata era teri munnabyabufuzi aleese emirimu Uganda nga Kyagulanyi n'abasirikale bennyini yabakuba tiya gaasi mulimu kubanga niwakuba tiya gaasi bafuna allowance babiwa ku biskwiti babiwa ku soda omusirikale amalako emyezi 3 nga tanywedde soda niwabawo kuba tiya gaasi babawa allowance babawa biskwiti babawa ku soda so Kyagulanyi okubeerawo kwe kutonzeewo emirimu mingi very good okubeerawo kwa Kyagulanyi bambega ababega ebituufu n'ebikyamu bali ku payroll za Kyagulanyi gwe ne bw'oba olina ky'omuwaayiriza gavumenti ekusasulirawo ne bw'oba olina ky'omukonjera gavumenti ekusasulirawo yeerese n'ebyo bigugwa bijobulesi kiri awo tekibangako na mulimu okuva itoda yaffe bwe yasaanawo mwami Gugwa no ye yasaanyaawo yutoda ekyali njoza era kitubegabega kyajja n'ebisiranyi byakyo lwaki oba yakigera kusobola ne mwami Museveni tagenda kuyitamu kyo buli bwe kibeera kyajja mu itoda ffe n'egwa mwami Museveni alina obuwagizi bwe ng'abujja oli muwagizi we oli muwagizi wa mwami Museveni ate kati lwaki ogamba nti alina obuwagizi bwe oli omu ku bawagizi be ndaba waneeno juzi yabadde Masaka eyo bodaboda n'ayuula ndaba kati buli wempita obuwagizi bwa Museveni obukake kati no yalinyisiza luli abadde agaba ekyovula nti Kyagulanyi ensi eyagala ennyo Kyagulanyi mwami Museveni luli abadde agaba ttwalo kati agaba kizike ne tishaati 2 naawe waneeno Kabanda yali agamba ali mugamba ebintu tugaba byabwere abantu baabo balaba nga bajja mu bungi terina Kabanda ki omukulu David Kabanda omubaka wa Kasande oyo omuyaaye oyo naye mumanyi abadde muyaaye lwasoose okufuna ku mulimu abadde muyaaye abadde mu bibiina ebikuba abantu bino ebyabakitaata 2010 naye buuza n'abantu b'e Kasanda gye bajja amaanyi okuleeta omuyaaye mu byobufuzi oyo abadde muyaaye naye abadde talina mirimu yasooka kuzongera ku Masaka neyesimba okubya abavubuka ne bimukuba aze yesimba ab'e Kasanda oba yabakola ki ne mwatuleetera ekizibu oyo abadde muyaaye naye amumanyi face ku face mukulu Isma nga tubaliriza ensonga za Gugwa yatugambye baba NRA tebagenda kutabuyinza buno era n'agamba talabangako bagwagwanga nupu abaddeyo ne muwoza mbukanoonye kalonde kakuume bwe bakabba kabanje sinnabawuliramu agamba nti bakabale kyenagambye ki kisiru kigwagwa ate kiweewe ate kinnamagwatala mu busiraamu ebisanja byatandikira mu busiraamu
mu Busiraamu tulina bannabbi 25. Nabbi Adamu alayhi salaamu baamukola mu ttaka. Katonda alina obusobozi bwonna ne tusigala ku Nabbi Adamu. Nabbi Isa alayhi salaamu okusasa n'emirembe gibeere ku ye. Nabbi Isa Yesu baamuzaala talina kitaawe. Yes. Nabbi Sulaimaani alayhi salaamu ekyobugagga kye yasaba Katonda yasaba magezi. Ye nabbi eyakasingayo okuba n'amagezi. Bamuyita Solomoni. N'obugagga. Kati Katonda olaba yaleeta ebisira ebisanja. Ulidde kati gwe tuleeta tokkiriza bisanja. Kyengwe ogwo gusiraamu siraamu. Katonda aleese emirembe. Omulembe gwa Nabbi Nuuwa aleese emirembe gyonna negizikirira. Katonda ajjawo omuntu nga bw'aba ayagadde n'azzaawo omulala. Mwami Obote baamugambanga Museveni ali mu nsiko. Obote n'akuba abantu empi. N'abagamba oyo musikawutu. Omusikawutu kitegeeza olina okwambala ekipale ekimpi. Olina okubeera tobeera na mpingu. Olina okubeera n'ekiggo. Olina okukwata emisota. Olina okujjanjaba abagudde ku bubenje. N'emmoto ya scout wegamba to be prepared. The motto of scout is to be prepared. The motto of scout. Oteekwa okuba mweteefuteefu. Kati Mwami Museveni bamugamba nti naawe tannatuuka na ku ddaala lya bujaasi. He's a scout. Ne kati omusikawutu atukalanze emyaka 4. Obote yagambanga nti Museveni musikawutu tannatuuka kuba mujaasi. Tannatuuka kuba mujaasi. Naaga sina biseera bya musikawutu senga abadde musirikale n'ali bawulirizza. Nga Obote ajerega Museveni ti omusikawutu akkirizibwa na kwambala mpale nnyimpi. Mpanvu. Okuggyako ng'abukoledde emyaka nga 2. Omusikawutu obeera mu kipale kimpi. Omusikawutu okkirizibwa kuba na mpingu. Omusikawutu obeera n'ekiggo. Obusikawutu nabwo obusomerera emyaka nga 15. Era moto ya sikawutu egamba to be prepared all the time. Kati Obote sate yajerega Museveni. Museveni tetwali mulabye. Kati ekyo kigugwa bwe kigwa eddalu ne kimanyira Kyagulanyi. Ebyobugagga Kyagulanyi byalina Gugwa tagenda birowoozaako kubifuna. Webbanga lyemulabidde Jobless akuba misota alikola ddi yenkanye Kyagulanyi. Abagamba Kyagulanyi omuyaga bikoze bitya biki ebigambo nga bingi ku Kyagulanyi. Ati bisiru biweewe. Kati Gugwa ebbanga lyonna lyendabidde Gugwa Jobless. Kati Jobless alikola ddi yenkanye Kyagulanyi. Ffe ebyobugagga bya Kyagulanyi ebimu tutya nabbi bigamba gavumenti. Watuyinza omuleetera obuzibu. Ne Kyagulanyi mugagga. Oli bw'akola statement egamba ffe tulina electoral commission. Ffe tulina ssente. Ffe tulina emmundu. Kiki aba ategeeza? Biba bisiru biweewe. Gogamba Mwami Museveni yasoose okubeera n'emmundu. Mwami Museveni yasoose okubeera n'akakiiko by'okulonda. Nedda. Mwami Museveni yasoose okubeera n'abajaasi. Nedda. Ebyokulabirako bingi. Omusajja yali asinga okuba omutendeke mu by'ekijaasi mu Afirika baali bamuyita Umar Bashir. Ne mugaati gwokka gwe gwamujja mu bukulembeze. Beeyi ya mugaati yamujja mu bukulembeze. Yali asigaddewo okubeera n'ebitibwa mu magye ebisomerere. Kati ekyo kigugwa nga kyogera ebyo ebyekisirusiru. Gugwa asooka afuna omulimu gwakola. Olunaku lw'olwaleero omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannagenda mu campaign asoose kukyalirako jjajja waffe ow'Obuyisiraamu Omulangira Kassim Nakibinge ne bawayaamu ku bye bawayizaamu. Jjajja w'Obuyisiraamu n'atukubiriza nti tugende mu kulonda okw'emirembe. Tuleme kola fujjo wabula n'ab'ebyokwerinda baleme kola fujjo ku bantu. Obubaka bwa Omulangira Kassim Nakibinge nga twerekera okulonda n'okukyala kwa Kyagulanyi kitegeeza ki eri Munnayuganda? Buwanguzi bwokka na mirembe myereere.
buwanguzi bwa Kyagulanyi na Mirembe Myereere ffe ye jjajja w'Obusiraamu. Obusiraamu bwonna tukkiririza mu oyo okuggyako ebisiraamu mu Uganda tulina abasiraamu n'ebisiraamu bye bigugwa kimubajje neffe abasiraamu tukkiririza mu doktor jjajja w'Obusiraamu Kasimu Nakibinge. Era gibadde Mikisa Myereere na Mirembe Myereere. Tugambe nti Obuyisiraamu okuyita mu jjajja Mulangira Kasimu bwenda osinze Kyagulanyi. Exactly. Kyagulanyi buli kimu kimundonsinga. Walabye ŋŋaali. Yes. Ŋŋaali wagirabye bwe yamuvuunamidde? Yadde mu bitundu bya Itese hotel huyasula. By the way, Isma, akabonero ako akaŋŋaali kategeeza ki eri Kyagulanyi Center? Buwanguzi Victory. ŋŋaali etegeeza Victory? Victory. Oba revolution. Okay. Awo wennyini Robert Kyagulanyi Center bwe yabadde eyo twalabye ku mwana eyabadde omusirikale wa prison Cop Ampe ye Lawrence Ampe era n'emikutu nga BBC gyamuwandiiseeko prison yavuddeyo n'emugamba teeka wansi ebikola era omwogezi w'amakomera n'avumirira nnyo ekikolwa ekyo kubanga omusirikale yanyigidde mu byobufuzi. Kati omwogezi w'amakyata omuneerabiza si yalina omutwe omunene wulidde naye twali twaga tumuyite yanyi omwogezi w'amakomera linnya nga linvudde mu mutwe linnya linvuddemu kiri alina omutwe omunene. Kati omwogezi w'amakomera akendeeze ku mutwe gwe amaanyi agenda akola omutwe gwe sajjale. Ulidde abo abasajja be batuleeta obavuma. Omukazi yabadde ku nnyanja nga kapitaani Mulamba n'agamba nti atawagira mwami Museveni tajja kudda ku nnyanja oyo nga tebaamugye mmagye. Waliwo meeja bali bamuyita oba Sande yali adomera balakisi ye Kasijirija bagita Masaka yavayo n'agamba buli muntu ateekwa kuwagira mwami Museveni. Ulidde abantu bangi nnyo. Kati omusajja omwogezi w'amakomera Frank Mbayine omutwe gwamugejja nnyo akole omutwe gwe sajjale gukendeereko. Omutwe gwe munene gumuzitoowerera. Ulidde omutwe gwamugejja nnyo. Frank Mbayire we simanyi Frank Mbayire omwogezi w'amakomera kendeeza ku kitwe ekyo kyagejja nnyo. Omutwe bwe gunaakendeera ojja kufuna byogera ebituufu. Omwana ono teyakola nsobi. Ensobi eririddawa. Oyo omwana muzira. Yasazeewo era nsaba abantu mwenna abali ebweru n'abali mu Uganda omwana oyo mumusondere ku ssente mufunire omulimu. Oyo muzira wa Uganda. Oyo Frank omwogezi w'amakomera omutwe gwamugejja nnyo. Alina ekitwe kinene bwe kyagala kukendeezaako. Togenda nnyo. Kati amuleke alabe tutamuwe buyambi. Naye kenyini njazisonda. Ampe. Nakuwa essimu y'obuteerako obuteera. Njazisonda tumuyigire tumunyonyeze kapito. Afune omulimu. Oyo mununuzi wa Uganda. Mununuzi w'amakomera. Bizolozolo biri eyo makomera bisirise. Biweewo bisirise. Mu biwanvu n'ebikko Kyagulanyi byayiseemu mu Teeso. Twalabye ku nnamba y'abantu nga nnyingi. Naye ng'eno nno gye twogerako ye wali n'ekitundu ekya Bukedya. Omukyala Speaker wa Parliament Anita Among gye yava najjanga unopposed n'ayitawo obutereevu era we twogerera mubaka mu Parliament ye 12 yayingidde dda Parliament alinze kulayira bulayizi mwaka gujja. Bano abantu abangi abazze
bayinza batya okubanga babulwamu omubaka opposition tugambe Kyagulanyi bajja mulabanga muyimbi ng'abeniyalemu bwe badde boogera era bisiru bigwagwa kati oyo omukyala Anita ye amaanyi agamalire mu kweyerusa kuba yasinga okweyerusa ye yeyeruse yemette ebizigo bye naye alina amaanyi ng'agajjawa kubanga omuntu walemererwa okufuna amwesimbako nja kukuba oluyi n'alemererwa towalaba abamwesimbako bwe yabawamba ono omwana Ansiyo yali wa family member w'omuwala ani akulimba Ansiyo yavayo n'atwegambira yabawamba babasuubize wano gwe basuubiza n'omugulira helicopter wegendo gavumenti erimba neyerabira ne byerimba gwe basuubiza abaali besimbye kwa Anita Among omu bamusuubiza omugulira helicopter kati gavumenti eno erimba neyerabira n'ebirimbo oba bigiweddeko bugwi kati Anita ye ebiseera bye yeruse yali manya mu kiriva mu kweyerusa yanyiikira eggula Carolite anyiikire Carolite tetuli mu mpaka za Carolite yanyiikire kwemeta bizigo bye ne emyaka ejijja alimanya njagala nnyo moto ya Nabisunsa senior secondary school egamba you reap what you sow okungula kyewasiga kyosiga you reap what you sow ezo moto nazaagalanga nnyo ey'Eggombe senior secondary school balandiza kibaze eya Kibibi senior secondary school struggle for your future eya Kololo high school my school struggle for success kati ate ffe gye tulina eryemu protect your gain ate eya Uganda police protect and serve Makerere University we build for the nation mukulu Isma bino byonna biri bwe biti olunaku olwaleero Kyagulanyi akomyewoko wano mu Buganda nga bwe twetegekera Ssekukkulu era ew'omukyala Zahara Luyirika wano ewabadde embiranye nnyingi nnyo ewabadde nti bannaye ne musuulala ne Sewanyana byonna leero campaigns we zikubiddwa I think olwaleero tewabadde nnyo mbeera mbi nga yali kawemperuyi kibadde kitya leero anti kati abo abasajja abasinga baweddemu amaanyi abaliwa abo abatujju nedda batujju nga tetubalina mu ggwanga tobalina tolaba bulijjo tolaba tetulina batujju wano mu Uganda tulina abatujju ate amagye ge tulina ga muntu bagayita bacha bagayitani UPDF Uganda People's Defense Force sate kibadde kinali kubya oluyi kati ate akagambo Uganda yagala kajjako ejjenga ly'abantu nga baliyita Uganda People's Defense Force tekisobola kukola ebyo magye ge bikola aga amagye ga muntu kyovula bangayita Museveni's Army ge gakola ebyo amagye nga galina n'erinnya ly'eggwanga nti Uganda People's Defense Force Uganda People's Defense Force ne gakola ebikolebera ebyo aga amagye ga muntu Museveni's Army not Uganda People's Defense Force amagye ne gakola ebyo gakwata abaana embalala ne gababbako amasimu amagye gabba ne gababbako ssente ne gababbako amagye olukwata ne gasooka kubba simu amagye gabba ulidde ne gababbako ssente ne gababbako engoye gayambula abaana zi Timberland nze ndi mwambazi wa Timberland nkya n'okwambala Timberland kati era njidde mu bulugabire Timberland nziresowa mukubi wangatto amagye olaba ku Timberland ago gaba amagye g'Abannayuganda Timberland zino zoyogerako zakabize engatto ezaaganibwa wano nja kukuba oluyi okulu Isma Timberland yayita tomanyi engatto yonna eyefaanaganye ey'amagye Timberland yeefaananyiza y'amagye oba oliawo abasirikale balaba ezeefaananyiza olya emmere ki njigaana abaana baffe emmere eriibwa nno bulijjo emmere ki sebo Timberland zirimu kkala nga 8 mulimu ebya yellow mulimu ebya red mulimu ebya blue mulimu ebya green nze nzina peya 7 nakati nkyo zambala
tokyambala Timberland ntya abasajja okulaba mu Timberland nga bajja bagikuwambula kati ge maje geggwanga ng'osanga kiweewe nti UPDF nti Uganda People's Defence Force agamaje agakola ebyo ge bayita Uganda People's Defence Force agamaje bagayita Museveni's Army. abatulaba mbebaza nti kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini eddala nzedde nindi n'emukulu Isma okuba nga tutemaatema ensonga ez'enjawulo bingi nno kubanga ebbanga lye tumaze nga tetuli ffenna bingi bye weetaaga okuba nga omanya mukulu Isma mukwano gwo Mathias Walukaga kyalwaddaaki ne kooti ensukkulumu yamugambye mukama wange neemunaabira mu ngalo nze mbadde nkisuubira tekyewuunyise kya Walukaga omukalo mbadde nkisuubira Walukaga kituufu teyasoma Walukaga yasoma naye nze mbadde nkisuubira emirundi ebiri ekisooka lwaki mbadde nkisuubira era nze tekyankanze lwaki ekisooka mbadde nkisuubira Walukaga aludde nga gavumenti yamunyoonya dde obwedda gavumenti eyise Walukaga okumugula Walukaga n'agaana gavumenti eyise Walukaga okumuwa buli kyabugagga Walukaga n'agaana gavumenti eyise Walukaga yamuwako n'obuwumbi bwa ssente agenda ayimbe mu tubonga naawe Walukaga n'alema Walukaga gavumenti emuyigidde emyaka nga 10 ekyo mbadde nkisuubira nti eteeka omujjawo emulage nti ffe tufuga otulemesezza buli kimu ekyo nze mbadde nkisuubira ekyokubiri abantu bakyawe nnyo ako akasajja akampi ak'ebiteega Kassegona ako akasajja akampi ne be kanayimpawala katya ng'obulamu bw'ensi tekajja kuwangula Busiro bino sigenda byogera nnyo tulinayo standby generator tulina standby generator mwafuna dda standby maama weeri standby generator era tulinda Numpu kyegenda gamba ne Walukaga kyagenda gamba standby generator weeri yeriweeyo bagiyita Magola Emma ate katono nnyo abantu badde tebamanyi Magola Emma oyo musingako ebyobufuzi yansanga mu byabufuzi ne Magola Emma oyo aludde mu byobufuzi kati emyaka 25 Magola amaze mu byobufuzi emyaka 25 asinga Sseggona ebyobufuzi asinga Mpuuga ebyobufuzi asinga Mulyanyama ebyobufuzi asinga Elias Lukwago ebyobufuzi asinga Semujwa ebyobufuzi Magola amaze mu byobufuzi emyaka agenda mu 3 Magola musinga ku katono ebyobufuzi nange ndi kikyawe mu byobufuzi yansanga mu byabufuzi ne eyo Busiro East yali ya movement 10 ku kinne waayo 10 ku kinne waayo nga eringanga bwolaba abantu b'Ebutambala bwe batamira Museveni n'abeeruweero era nze natwala opposition y'Ebutambala bisiramu binnange byali byatabwala ne mwami Museveni bamba basiramu bannange kale basiramu bannange baali batamira mwami Museveni neyo East Kasanga ebeerawo yali ya movement omuntu ayagiza ku opposition bamuyita Magola yaleeta mukyala we Susan Nakawuki kati bamutwalako kale yamugoba olidde ne kayingira movement akakawala yakaleeta kalina kusinya 6 ne kawangula Ssebalu era taba kuba Magola nako Kassegona tekalifuze kuba sane kakati ne Sseggona teyandifuze Kassegona Sseggona musajja Kassegona alina abaana ne family omuntu omusajja akola bibyo kakola Kassegona tekalifuze taba kuba Magola bino bibala bya Magola Kassegona tekalifuze Magola ebinene nnyo bye yakola ebyaleetera Sseggona okusiguukulula movement mu Busiro East kwa yateekamu ssente ze yateekamu amaanyi ge yateekamu n'omukyala we
gwe omuntu okujja mu byobufuzi n'owaayo omukyala oba omwana oba taatawo kisa kya muzannyo n'ojja n'owaayo omwana wo oba n'owaayo mukyala wo oba taata oba nnyoko mukulu Isma bw'otunulamu nti kati Walukaga kajiddwamu opposition yekyalinayo chance esobola okweddiza constituency eyo tulina standby generator Magoola ayinaawo obusobozi obukuba Ssegona akalulu n'okuwangula wa NRM era yamuwangulako Ssegona n'amubba bubbi Magoola buli kimu akina mugagga muyivu buli kimu ate aludde mu byobufuzi nze Magoola musingako katono yansanga mu byabufuzi ne nkumenyedde abantu bonna bonna Magoola yabasooka mu byobufuzi nga FDC mukulu Isma ku nsonga ya mwami Magoola Walukaga ono akakiiko k'ebyokulonda bwe kali kakamala okumusazaamu yakola press conference n'agamba Nuupu Mwendo osinze okubeera nga yagenda okugikwatira bendera even though si yeere ku lupapula ne wabula ekibiina kiri mabega we ate ne wayita akabanga mpaawo kaaga Walukaga n'ajulira mu kooti era n'ekibiina nekibeewo nekigamba mwami Magoola bye yayogedde tetubimanyiiko how sure are you nti Magoola ali part of national unity platform yamwegaana luli ate Magoola yayingira Nuupu ne Magoola ali bw'ayingira Nuupu abadde independent omuntu ne bw'obeera independent oba ekibiina tekirina kuwaako maanyi ne kati Magoola siri mwogezi wa kibiina kigenda kuva ne standi yakyo n'ebyempanyiiko ebitono Nuupu egenda kuwagira Magoola wabadde muntu waayo lwakuba nti kaadi yalemwa bulemi ne bagibala obu ne bagibala kale ne bagibala nga baagiraba ne bagiwa Walukaga ate bonna babadde baayo waliyo n'omulenzi omulala era ne yajja independent naye wa Nuupu ate era ekintu ekyo njagala nnyo Nuupu ekikolenga nnyo ne Museveni akikola nnyo muleete nga abantu 3-4 nga bonna ba kibiina kimu nga bwe bajjako ogamba oli oba kuboona kakino kituyambye era ebeera essuula eri Nuupu bwe muddangayo kuleeta abantu muleete 3 tebaddamu kuleeta temuddeyo kuleeta muntu omu bwe muddeyo kuleeta abantu muleete 3 nga bonna ba kibiina ne Museveni abadde akitukola ebbanga lyonna kati naffe tulina okukikola kati kitutaasizza ku Magoola singa Magoola teyajja kaba kawedde kabadde kawedde tubadde tutumidde okwagala nnyoko Fazali weesala nazaalawo badde nja kawa owa movement nga sikawadde Ssegona soko olineko okwagala nnyoko okola otya Fazali weesala nazaalawo kwa byombi bibi tosobola kwagala nnyoko ne Fazali weesala nazaalawo akuzaalira omukazi kadde mugo okwagala nnyoko Fazali weesala nazaalawo era Magoola taba kubaamu Fazali naali kawadde wa movement naye nga sikawadde ka Ssegona byonna bibi mu kifo ky'okwebakako nnyabo n'alyebase ku nazaala wange byonna bibi newabaawo ekisukkiridde kajibwe nti okawa Ssegona Fazali mbadde njaka wa movement naye nga tukawadde kasajja ako mukulu Isma okaye mukulu Isma kaakati Busiro East eno ogiraba wa olwaleero lwe tuli wano ffe Busiro East tulinze kimu kyokka kya kibiina naye kasa kivaawo ne standi Magoola buli kimu Katonda yakimuwa Katonda yali agaba buli kirungi yakiwa Magoola bajja muwuliramu waliwo ebintu bizze nga bibaawo njagala kano nga tumaliriza bingi bizze bibaawo ne bagamba Nuupu mubadde mwesiga kino bwe kyaggwawo recent now twalabako emmeeri eyajja neekola kinebeera wali eri Kenya ku Indian Ocean nti Nuupu badde beesiga emmeeri yagenze kati ate ku luno ekyazze ekiriwo
munnamawulire wa CNN abadde akutte wansi ne waggulu Lale Mado. Lale Mado nno bwe yazzeeyo e Kenya yatadde embuuzi z'akoze ebibadde mu campaign okuba abantu bandi bano bafudde. N'alina akavidiyo akatini ke yakutte. N'agamba nti buli mwaka atambula ensi 56 wano eno mu Afrika ng'akavalinga akalulu. Talabangako airport n'emu ebeerako posta za yeesimbyewo. N'agamba kale twandikkiriza nti kweziri. Naye ne kubaako eya Bobi Wine ne kubaako ey'omulala opposition. Naye ekisabwe kibeerako kitya posta za General Museveni. Ekyo kyokka okyogerako ekyo kino kisiga kifaananyi kyeri ensi kubanga Madowa bw'ateeka ekintu ku platform ye kyonna ensi yonna eba etulabye. Anti kati nga Museveni abuzaayo ekintu kimu abuzaayo ebintu bibiri. Abuzaayo magye ge kusanga bakazi nga batudde awo kubaleepingira mu lujjudde nakusangamu kuba kati ekyobubbi bakikola batwala engatto z'abaana batwala amasimu wano ddoni zibadde ziwamba ddoni olya zawamba abaana ku munaku awo zatwaliramu babbuloka b'ettaka naye tebazza amasimu na ssente. Kati buli kibi kyonna akikoze asigazeho n'ekyokuba ku ssente okwekubisa ku ssente sente ne zijirako ekifaananyi kya Mwami Museveni. N'ekyo si kibi nga mu America ba George Bush baali ku anti bo bakolera ensi yaabwe kati Mwami Museveni akoledde ddi ensi. Emyaka 40 omukulembeze gy'akulemberedde eggwanga lino wano we lituuse singa si Museveni ani yandituuse ate wuwa talinayo n'ekimu kyakoze. Lwakuba eyo sitooli empanvu nnyo. Anyway, tujja binyumyako olulala. CNN okujja okavalinga amawulire gano n'okufuna international attention. Bannamawulire okubanga basobola okukwata ebintu bino ebirabika ku CNN kuba CNN eva mu America. Tusuubireyoko obuyambi oba kino kizzaamu aba opposition y'amaanyi kuba yajja kukolera kukavalinga Kyagulanyi. Sijja kwogera byama byaffe ne tuli basanyufu nnyo. Kadde mugambe nti ffe abanoopu tetujja kwogera byama byaffe mu Nuupu ne tuli basanyufu nnyo CNN okujja nekavalinga zino sitole zetubaddeko. Tulinamu ebyama bingi nnyo tetujja byogera tetujja kubanga bambega ba Museveni atuuka ku mukolo n'agaba nze embega wa wano amanya ga yegundi nze Diso wa wano noga kino ekisulu kirya mmere ki ate embega oyogera amanya ati nze embega wa wano nze Diso wa wano. Baneka mbabuuzeeko nze Diso atwala ekitundu kino. Nasobola okubanga oyo gw'olabyeko naye nga waliwo abatamanyi. Uwa bambega ba Museveni bwe batyo bisiru bigwagwa ebyo bidiso. Nedda taata. Biweewe. Nedda. So, gw'okisanyukira. Ennyo n'amaanyi. Era osaba okuddamu ofuna international coverage yeeyongere. Mukulu Isma. Omukulu. Ssaabalamuzi. Justice Simon Byabakama nga yakolera akakiiko k'ebyokulonda yavuddeyo n'afulumya ekiwandiiko ng'akiwa bakandidates bonna abeesimbyewo ku kifo ky'obwa president ng'ali mu kubeera nga avumirira ekikolwa ky'omubala gwe muleesi mbu kanoonye kalonde kakuume n'agamba akalulu ko tukavunaanyizibwako kakuuma ebyokwerinda weeri. Togenda wala nze wakuba sente zikyambuze njagala kutwala Byabakama mu kkooti andage ku buyigirize bwe. Omulamuzi omulamba nkuganye njaga kutwala Byabakama mu kkooti sente ze zikyambuze andage ku buyigirize bwe kuba kinkakatako okubumanya. Ne Byabakama ate kukuba either nga yabuukanga kiraasi ulidde ne Byabakama si mulamuzi. Gutwogerako omulamuzi si mulamuzi omulamuzi takola ebyo. Wano mu Uganda kisoboka omusajja akulira amakomera mu Uganda yajja alonda maggi mu Luzira kati yakulira amakomera mu Uganda. Ayinza oba yajja agalonda n'asoma. Byabashayija yajja alonda maggi mu kkomera kati yakulira amakomera mu Uganda. Kati ne Byabakama tabeerangako mulamuzi. Nze andage ku biwandiiko bye gy'asomedde ba OGs ne ba OBs ne gye bamutikidde. Byabakama byakola si bya kiramuzi. Either nga yabuukanga kiraasi ezimu oba bamuwandiikiranga buwandiikizi ne Byabakama si mulamuzi. Era nsobola kumuyita mulamuzi. Byabakama olina muyita supporter wa movement. Kino ekyokubagaana okuyimirira ku polling station. Si mulamuzi nze byonna byazza akola bina si mulamuzi.
Nena ab'ebyokwerinda bennyini ne CDF yavaayo emabega kaawo n'agamba abantu bannange temuyimirira ku polling station nga bamaze olonda londa akaluluko de wakatuula ojja wulira ebyavudde mu kulonda batyaki kibanga kusanga Naalongo ng'afuluma loogi ajja akaaba ng'ate gwe embeerero gakaŋŋende ngezeeko Naalongo omusanze mu loogi ajja akaaba nti ekisajja kibadde kinzita ng'ate gwe embeerero gakaŋŋende ngezeeko mbeerero ogenda ng'ogeza ku biki Naalongo ajja akaaba nti ekisajja kibadde kinzitidde mu loogi ng'ate gwe atalabanga ku musajja oganze kaŋŋende ngezeeko kiki kye batyawo kye bakuuma oba akalulu ka mazima na bwenkanya baleke abaana bakakuume bakalonde bakakuume twagala Museveni atuwangule tunakuwale twagala tumuwangule tusale nte ate tubasaze buli we tuwangula nte polling station nte sente mwazi zayingidde dda buli we tuwangula nte oba akatabo enzikiriziganya zonna Italy Religious Council kavuddeyo mu bakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo nalabyeko ye Cyprian Kisitolwanga ne ndaba Dr. Joseph Serwadde wa wano mu Ndeeba nga Serwadde agamba ab'ebyokwerinda mwabagana abantu okuuma akalulu kaabwe mwagala kukabba kiki ekyo lwaki temuleka bantu oba omanyi nti akalulu mwami Museveni agenda kukawangula leka batuwangule tunakuwale so ebigambo by'abakulu bano aba Inter-Religious Council okkiriziganya nabyo era obubaka bwe bavuddemu bwebwo bwewandyetaze okuwulira tugambe nti abasumba bano bali ku mulamwa ogwo okuyimirira awamu ne bannansi bwe kiri abamu okuba ebirala nga bimubajje bifu byajjo naye abo nga Baserwadde batuufu ne kimubajje ekyo kibuuze kaadi za movement na t-shirt ziri ddawa Isma omuntu waddembe wagira ekibiina kyaba ayagala kyonna naye kimubajje kyasukka kubanga tulabyeko ne bano ng'oluvannyuma lw'ebyo byonna nga bafunayo ka breakfast oba lunch breakfast prayer mu State House era nga tubalaba bonna bagendayo kati leero nti tugambe nti kye boogera kiva ku mitima gyabwe oba bakiikiridde bannansi oba kambayite bonna nti endiga zibakulembera anti omuntu ategeera obudde bwonna omuntu ategeera obudde bwonna bubaka ki bw'oyinza okutuwa obusembayo mukulu Isma nga tumaliriza bw'oba olapinga apo nsonga zino zonna nze abantu mugende mulonde mu bungi mulonde Ssekajanja mugende mulonde mu bungi ate mulonde Ssekajanja mpozi n'okwebaza abantu mwenna abawagidde Kyagulanyi bonna abawagidde abaze mu bungi nga bawagidde President Museveni nabo beebaza sisobola nga mwebaza ki ena nsonga banna ebyo mubeere bulungi kale njagala okubeebaza ababaddeko nga mutulaba ova gye twatandikidde okutuuka wano we tutuuse yenze Deni abaddewo okukuweereza n'omukulu Isma omanye ebigambo biba bingi ate ye bwagamba okkuba omumumanyi anyway njagala okwetondera oyo nno gwe kitayisizza bulungi ni one way or the other ate ddala kugamba nti sivunaanyizibwa ku ntegeerayo gy'oba otegeddemu kintu kyonna era si bivunaanyizibwa kwawula obivunaanyizibwako nga gwe nnyini byo kubitegeera nababyogedde anyway munzikirize mbateere wano ate egguludde nabampeere bye musinga okwagala tugenda mu nnaku nkulu abali mu kuvuga nga muddayo mu byalo bambi mutuyambe mwekuume bulungi mukuume famire zammwe mwewala otambulira mu mmotoka emu mukulu Isma kyannuma nnyo sekukulu emujuuzi famire enamba yaggwerawo mu mmotoka nedda bakatu Kurani oba bakatu Busiraamu Obusiraamu tebukkiriza famire enamba kutambulira mu mmotoka kiba haramu olero Obusiraamu bugamba bw'oba ne famire baawuzeemu emirundi 3 bwe munaakwata nnyo Obusiraamu mujja kutegeera ebintu by'ensi sayansi yonna yava mu Busiraamu Obusiraamu tebukkiriza famire emu kutambulira mu mmotoka emu
Okimanyi olevo yange nasoma busiraamu. Obusiraamu bugaba bw'oba ne family bawuzemu emirundi ebiri oba esatu. So mugezeeko okwekuuma. Ebyo muwoza nti twagula Nuwa family ka mugyeewo amaalo. Esooka etwala abasatu eddeno n'abasatu. Twagula Alufadi family ka mugyeewo amaalo. Obusiraamu tebukkiriza family gitambuliza ate n'obusiraamu tebukkiriza kuyita mu kkubo mulundi wayise mu lino n'amadde oyite mu lino. Obusiraamu bugaba bw'oba wayise mu lino amadde akozesa eddala. Enkola ya busiraamu n'olwekyo mwabagenda mu mikyakalo gyammwe ebyo muwoza nagula family ka mugyeewo amaalo. Abantu baawuzemu emirundi esatu. Ate ne muleke n'okutuleetako amaalo. Enkoko mugirye buli kanaku. Wulidde enkoko mugirye buli kanaku. Engoye muzigule buli kanaku. Muleke kuleeta bya Stone Age bi once upon a time. Olugoye naddugula ku Krisimansi, nina kuwasa ku Krisimansi, nina kuzimba ku Krisimansi, nina kwepicha ku Krisimansi. No, mwepiche n'ennaku endala. Mutugyeko nammwe amaalo. Beepiche n'ennaku endala. Oyagala kwepicha ku Krisimansi, essimu empya oyagala gigula ku Krisimansi, ogenda okulaba ku bakadde bw'oyagala genda ku Krisimansi, taata omulabe buli lunaku. Emikisa gyonna giva mu bakadde bammwe. Mujja kuwoza gunjandoga butalambula famire zammwe. Naye bwe muba mulambula famire mwawuze ku bantu. Temutuleetera maalo. Mukole enkola y'obusiraamu. Mubeere bulungi. Kale banaye tetujja ssukawo wano mubeere bulungi muwerawa. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.